naye mmwe omuntu yenna ali mu akawunti ya General Muhoozi CDF the first son the supposedly incoming president 2026 otukoledde omwaka 2024 bana omuntu ali mu akawunti eyo omuntu oyo alina kye bayita violence si violence wabula alina violence. I don't know posts ezo ezikolebwa ziri sponsored by what posts zendayeko leero there's a few days ago ezimu za just a day ago and all that wansi nenseka nega mu Uganda ani ali serious tulina okubeera nga tulowooza nti tuli serious nenga this is a true definition bw'otunya posti za General Muhoozi naddala ezo ezirimu violence kyekyandikoze nti social media is just for fun, just get there, be yourself. Oba kitegeera abangi nabo mujajinga lakale laba omuntu asuubira obukulembeze byakola, laba omuntu asuubira obukulembeze byayogera. Abantu balina obulamu bwabwe, you guys say atalina obulamu. Totulabanga okutunuulira abantu. Waliwo abantu abakutunuulira nga bambi akusuubiramu bingi. Abamu ne bafuula abantu ba role models baabwe. Kale mbadde nkulabirako, mbadde nkukkiririzaamu nekwekyo kyokoze. Agamazina gozinye nze kati nkukyaye n'ebira. Nga bw'okeera ku makya munairo gaako otegeyo joke ku social media. N'omulala bw'akeera n'agiteekayo. Lwaki mwagala obulamu bw'abantu bukyuke butandike okutambulirako mmwe? So go in a running account eyo. Ugandans are so proud of you. Kitty, General Koko, I laughed. Never warning Nang. Uganda over Uganda, yani, over anali serious. Anyway, happy new year to everyone. Tubagaliza ennaku ennungi muziyite mbulu.